Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV nze ade Wilberforce Kimu yanja and of course omulire genyine olunaku leero gali ku X abangi mumanyi nga Twitter wakati wa Muhoozi wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu jeno Muhoozi ono Kayine Lugaba nagamba nti obubaka obusinga by the way it is very rare okumulaba mu kamera nga akola interview naye obubaka bwo businga abuyisa ku X lwaki tubukonfirming ati bwankomeredde lwasonga tavangayo kubwegaana ekyokubiri eyo Twitter eri verified kitegeeza nti ya confirmingwa nti ye waliwo obubaka obumwokyeza nja kyogera bwe ntyo lwansonga nti wamaze obuteekayo ate abudelitinze Focus tubulina ngenda kuba mbukulagaawo bina biki byabadde atayipinze oba biki byabadde apostinze ebireetedde USA United States okumwanukula n'okumuwa warning enkakali ekisobola okubeera nga eyinza okuleeta obulabe ku ye ne government eriko obubaka obutubulina omutuyina n'ebyayanukudde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu biki byayanukudde oluvannyuma lwa tweets zino ezibaddewo obulina okulaga ekifaananyi kya mukyala we we baamulumba ekifaananyi kitrendinga nnyo era kitambula nnyo ku social platforms ez'enjawulo nakyo tukirina nabubaka kibwakiteereddeko okuvaayo ekisobola okuba nga tweetinga tuva ku Focus TV katukole bwe tuti katini nnyo tukomewo mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange oli ku Focus TV thank you so much for watching ubali kubanga olaba wona osinzidde nsaba video eno bambi jimpere like jimpere comment subscribe nga ku channel ya Focus TV mwebali nya subscribe nze lwasonga bwe subscribe nga naffe kituwa amanyi okudamu kuwa information tulabe tweets ziringa 3 ez'enjawulo tuzisome ffenna and then tumale tufune reply ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gyataddeyo mu ddakiika entono emabegako kuba lwansonga emikutu gino gyateekebwa okuwuliziganya so message eteekebwako confirming nti evudde mu muntu nannyini mukutu katujje nesookerwako ey'okumakya eriyo ekifaananyi ekyo ky'oli mu kulaba ku screen kiraga Bobby Kyagulanyi ng'ali wansi ku tiles mu kisenge era kikulaga nti waliwo omusirikale omu ayambalidde omugemera wala baji bayite emmundu mutunula mu sides kiraga waliwo n'omusirikale wala mu maaso ga Bobby era ekifaananyi ekyo kinnyonnyola oba kikkaatiriza okulumbibwa okwakolebwa emagere Muhoozi Kayine Lugaba ayogedde bw'ati agambye this is when our soldiers captured the then captured and then released Kabobi's wife Bobby. She was very helpful in helping us find a husband. Agamba nti no abasirikale bange bwe bakwata Kabobi's wife mukyala wa Bobi Wine Bobby Kyagulanyi era yali wa mugaso nnyo oba yabayamba nnyo okubalagirira oba okubayambako okuzuula baawe tweet eno evuddeyo leero simanyi nti oba yabayambako baatuukiriza ne bamukwata wabula takomye okwo waliwo ekifaananyi agambye waliwo tweet endala gy'akoze emwokyeza lwansonga atuse n'agideliitingayo oluvannyuma lw'okuzza backfire US bwe reactinze abakungu bakuva mu US bwe reactinze n'agideliitingayo ng'alaba bijja mutabukira nagamba nti abantu nga ensi z'ebweru abo international community tebasaagira ku mukutu era esimu bwe yakingibwa ne bapostingako ebintu ebinsautinga obeera answerable ku byo katulabe tweet eno endala Jeno Muhoozi gy'akoze emwokyeza n'atuuka n'agijjayo egenda bweti agamba nti
I'm going to say this only once. Any foreign powers who attempt to smuggle Kabobi outside the country are going to create a serious rupture in relationships or in relations. Treaty eno bwe yagikoze foreign oba bayita international community US ne bamwanukula. Mu kumwanukula ekiwandiiko ekyo tujja tukiyeta mu show eziddako, naye wano alaze omukulu yagenze mbagirawo n'adeliitinga. Kitegeeza abadde maze omwokya ng'egamba nti ngenda kwogera kino omulundi ogusembayo eri ensi ezo foreign powers oba amaanyi ago ag'ebweru. Omuntu yenna n'anyambako okukukusa oba okuddusa Bobi Wine mu nsi ye Uganda wano, oba okumujja mu nsi ye Uganda, ajja kuba aleeseewo oluwonko mu nkolagana yaabwe n'eggwanga lyattu Uganda. So ekyo wakyogedde, kankuddizeeko X oba tweet endala General Muhoozi yennyini yadeliitinze. Omanyi saagala nnyo okusala bigambo, obula nkuwa ekyo kye mba nkozeeko follow-up entuufu, era mu maaso awo tugenda kukuwa eya Robert Kyagulanyi Ssentamu biki byayanukudde ku X naddala oluvannyuma lw'okulaba bino tweets zonna z'akoze. Agamba nti General Muhoozi Kayinza n'ogamba akusinza ku X yagamba, I want to apologize to our great friends in the United States of my early tweets that I have now deleted. I was being fed with wrong information. I've spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. We are going to continue our military cooperation as usual. Message yiyo. I want to apologize. Njagala okwetondera mikwano gyaffe ab'amaanyi aba United States olwe tweet gye nakoze emabegako gye nva okudeliitinga oba gye nva okugjayo. Nabadde nfunye information enkyamu naye njogeddeko n'ambasada wa US, ambasada wa Uganda mu US, era buli kimu kiri okay. Enkolagana yaffe ey'amagye oba operations enkolagana yaffe ey'amagye egenda kugenda maaso as usual oba egenda kugenda maaso nga bulijjo bweri. Tweet eyo bw'ogiraba kiraga nti US amaaso egeegese Uganda era egoberera buli kimu ekigenda mu maaso. So buli bubaka obuvaayo eba eyinze. Kino kinga nga bw'olaba nti igwe ovaayo n'opostinga ku TikTok yo, ku Facebook yo, ku X yo, ku Instagram yo, ne bakulumba olwa tweet oba post gy'oba okoze. So kino bikitebadde. Then katulabe Robert Kyagulanyi Ssentamu kibyazzeemu era ku X ye ng'ayanukula ezo posts ezibaddewo, naye sugirina wano ng'amwanukula. Bobi ayanukudde atya? Agambye nti a rebel without a gun hiding in plain sight and yet you cannot find me because I am concealed by the people. Catch me if you can. Amugamba nti omuyeekera atalina wadde mundu eyeekwese awantu awalabikibwa oba wa bulijjo naye nga tosobola na kumuzuula kubanga abantu bagezaako omumukusa aba bagezezzaako okukola kye basobola okumutereka okumukuuma. N'agamba nti catch me if you can, nkwata bw'oba osobola. Kati olutalo lwa bigambo luli ku X. Abagoberera tweets zino nsaba naawe osobola okonfaminga ku biki by'olaba. A lot of people bayogedde bye boogera naye tukkirize tugaane nti X zino oba posts zino ezikuba tweets ezikolebwa zibaza abantu bannannyini emikutu gino. Thank you so much yoyo Ade Wilberforce Mumyanja ng'oyo nkujjiddeyo era international community ngambye nti ebyakitingiddewo mbagirawo era kikireetedde okubeera nga enjawulo ekoleddwako. Nze Ade Wilberforce Mumyanja tusigane ate mu video ezijja mu maaso awo nagamba nti nja kuwanga updates ku mawulire gattu ag'e Uganda. Tova ku Focus TV, please subscribinga tubenga tutambula ffenna. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi